Omwoyo mutukuvu tukwaniriza ng'oyimiridde awo, wanike emikono gy'omwaniriza omugambe webale kuba nange. Oli kiddukiro kyange, oli ssuubi lyange, kabaka w'abakabaka, oli bwekweka obwange, oli ssuubi lyange kiro. Mandererere boko shikererere boko yoboko tokorobo iboko tondololololo bo shikererere bo mandererere boko shikererere boko toko yoboko to. Gena masongo mugulumisa, gena masongo muyimusa, gena masongo mwebaza. Oyabadde naawe emyezi gino omukaaga, yoyo Katonda ali nawe ne mwezi ogw'omusanvu. Riboko ndololololo boka shikererere boko toko yobo matererere boko yoko toko roboko shikererere bo mandererere boko yoko toko roboko shikererere bo. We bless you, Lord. We honor you, Lord. Yeah. Hallelujah. Naingilanga mupyazo n'okusinza n'okwebaza. Mupyazo n'okusinza n'okweba. Naingilanga mupyazo n'okusinza n'okwebazanga. Yes. Olwaleero n'okuyingira mu mpyazo n'okwebaza. Naingilanga mu mpyazo n'okusinza n'okwebazanga. Yes, Lord. Tuyingira wano Mukama n'okusinza n'okwebazanga. Naingilanga mu mpyazo n'okusinza n'okwebazanga. Yes, Lord, we give you praise for you are faithful. Oli mwesigu n'okusinzanga n'okusinzanga. Yesu n'okusinzanga Baba n'okusinzanga. Yesu n'okusinzanga n'okusinzanga. Yesu n'okusinzanga Yesu oli kiddukiro kyange. Yesu omuse w'amaanyi gange. Yesu kabaka wange. Yesu alwana entalo zange. Yesu nakwebazanga. Yesu nakusinzanga. Nayingiranga mu mpyazo n'okusinza n'okwebaza. Yes, Lord, we give you praise. Tukuwe ekitiibwa empologoma yayo. Nayingiranga mu mpyazo n'okusinza n'okwebaza. Yes, Lord, we give you n'okusinza n'okwebazanga. Jehovah God, may you stretch out your hand. Golola omukono gw'Omukama eri oyo awaddemu amaanyi, eri oyo abadde asirika, eri oyo abadde anoonya ekkubo nga taliraba, eri oyo abadde gwe bayogeredde ebigambo ebingi, eri oyo abadde anoonya nga talaba. Mukama, golola omukono gwo, omukono gwo ogw'amaanyi, omukono gwo gw'ataasa Isirayiri, guyamba omukyalo oyo. Omukono gwa Mukama teguyima
wadde tino okuyinza tekuyinza kulokola omukono gwe weeguli kaakano weeguli rebokotokoyo enkya ya leero omukono gwa Mukama gugoloddwa okuyamba gugwo gujja gugwo gukusisinkana gugwo gukutemera ekkubo we gutali weritabadde gugwo gukuseeteezeza ensozi makatekerebo matekerebo kashikerererebo makatokoroboko shikerererebo Katonda akutemere ekkubo weritabadde Katonda aseeteeza ensozi Katonda asende ebifo ebitali bisende agamba mu Isaaya 45 nti ndikukulemmeramu n'ensende ebifo ebitabadde bisende buli ekitabadde ekisende buli ewabadde ekigulumivu buli ewabadde omuziziko buli ewabadde eyayimirira ng'agamba toyitawo enkyalero Mukama akuyisaawo akuyisaawo awo obadde tosobola kuyita akuluŋŋamya akukulembera ng'omuliro gwokya makatakatakata rakaya makatakayakata there is a fire waliwo omuliro guyita enkya ya leero waliwo omuliro gwa Mukama okwokya amasabo okwokya lubaale okubetenta ekyoto kya kitaawo makatekerekete makatakatakata riboko yokotokoroboko shikererereboota omukono gwa Mukama enkya ya leero gukyalira ennyumba yo gukyalira abaana bo gukyalira emirimu gyo gukyalira amaka go gukyalira omwami wo gukyalira abaana bo ababadde banoonya emirimu nga tebagiraba gukyalira obuweereza bwo there is a divine visitation waliwo okukyalirwa enkya ya leero waliwo malayika mashererere bokoto rikatakaya makata zinganze gwe nandiyaniriza malayika gamba malayika tompitako do not pass me by tompitako enkya ya leero Yakobo n'amegana ne malayika yeketekerebo mandararaba malayika n'agamba sijja kukuzita nta Yakobo n'alemerako n'agamba sijja kuta paka ng'ompadde omukisa olwaleero waliwo malayika waliwo divine visitation mpulira ekigambo kigamba divine visitation okukyalirwa okutali kwa bulijjo waliwo ensinkano ne Mukama wano tewazze kusinkana mwana wa muntu wazze kusinkana Katonda oyo ayanukula essaala n'abo abakyali mu nnyumba malayika ayita malayika gwasoose mu nnyumba ya Mukama there is a divine visitation. Thank you Jesus, we give praise, we exalt you Jesus. Sende ebifo ebitali bisende kulwange omwaka guno 2023 mwaka gwange sende ebifo ebitali bisende kulwange omwaka guno 2023 mwaka gwange sende ebifo ebitali bisende kulwange omwaka guno 2023 mwaka gwange sende ebifo ebitali bisende kulwange omwaka guno 2023 mwaka gwange 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 imbanange sende ebifo ebitali bisende kulwange sala enkya ya leero
ebifo ebitali bisende ku lwange omwaka guno 23 mwaka gwange sende ebifo ebitali bisende ku lwange omwaka guno 23 mwaka gwange sende ebifo ebitali bisende ku lwange sende ebifo ebitali bisende ku lwange omwaka guno 23 mwaka gwange 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 njakuzimamu amayumba mwaka gwange mwaka gwange njakutambula amawanga mwaka gwange mwaka gwange njakugobodola mwaka gwange weragulireko mwaka gwange njakutambula amawanga mwaka gwange mwaka gwange obukabiriza obutakoma mwaka gwange mwaka gwange okuganja kwange mwaka gwange mwaka gwange mwaka gwange mwaka gwange mwaka gwange munyenyenja Gologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwo omulyango gw'eggulu emunyenyenja munyenyenja Gologoma ya Yuda Gologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwo omulyango gw'eggulu emunyenyenja munyenyenja munyenye kwakire nchaya lero Gologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwo omulyango gw'eggulu tolemererwa munyenyenja Gologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwo omulyango gw'eggulu okoze bikulu munyenyenja Gologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwo omulyango gw'eggulu yegwo omulyango gw'eggulu yegwo omulyango gw'eggulu omulyango gw'eggulu yegwo omulyango gw'eggulu omulyango gw'eggulu yegwo omulyango gw'eggulu omwoyo omutukuvu tukwebaza kubanga yegwe munyenye yenje Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. You are the shining star in the morning. Enkya ya leero yakayakana leke munyenyeye yake ekukulembere ekutwala awali ebibyo ekulagirire awali ebyo byobadde onoonya kubanga ogwo gwe mulyango gw'eggulu ekutuuse ku bakabaka esumulula ebiwato by'abakabaka ku lulu mashererere bokoto motokorobo rikandolololobo shikerere bokoto nga bw'ogamba mu kubikulirwa 3 olunyiro lw'omusanvu ogamba nti era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Filadelfiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu ow'amazima alina ekisumuluzo kya Dawudi agulawo so tewali muntu aligalawo, agalawo so tewali muntu aligulawo. Timanye ebikolwa byo, laba nateeka mu maaso g'oluggi oluguddwawo omuntu yenna lw'atayinza kuggalawo. Ng'olina amaanyi matono n'okwata ekigambo kyange
so teweegaana linnya lyange. Masholololobokotokorobokoshikererereboko manderererebokoyokotokorobokoshikererereboko. Mukama tukwebaza kubanga ogudde enzigi. Lord, we thank you for that open door. Kubanga ye gwalina ekisumuluzo kya Dawudi. Agulawo ne watabagala, agalawo ne watabagula. Otadde oluggi oluguddwawo mu maaso g'omukyalo. Mukama agamba akuteereddewo oluggi oluguddwawo. Omuntu yenna lw'atayinza kugala, wabaddewo ekiyimirira mu maaso go nga kikuziyiza okuyingira mu wankaaki w'ekibuga. Naye olwaleero buli mukuumi, buli muteesi, buli ekyayimirira, buli mulogo, buli ekiwakana, ekigaana bw'olema okuyingira mu nzigi zo, olwaleero nkusabidde, leka Mukama akugula amaaso olabe oluggi olwo oluguddwa. Holy Spirit, I give you praise. I exalt you, Jesus, for the open doors. Webaze Mukama nti Mukama nkwebaza olw'oluggi olwo oluguddwa. Weebale Yesu olw'oluggi oluguddwawo enkya ya leero, omwezi ogw'omusanvu gw'osoose okujja mu yeekaalu ya Mukama. Kino kigambo kyo nti Mukama akuteereddewo oluggi oluguddwawo. Omuntu yenna lw'atayinza kugala, akulabe ng'olina amaanyi matono, naye n'okwata ekigambo kyo n'oteegaana linnya lye. Kaakati Mukama akugulidde oluggi. Wabaddewo ebikusinga amaanyi, naye Katonda akuteereddewo oluggi oluguddwawo. Omuntu yenna lw'atayinza kugala, weewaawo wabaddewo ebitoyinza okwetuulirako, wabaddewo ebintu ebiziyiza amagenda go, wabaddewo ebintu eyimirira mu kkubo lyo nga bigamba nti tajja kuyitawo, naye olwaleero Mukama agambye nti akuguliddewo oluggi. Oluggi lwaggulwawo dda, era oyo alugudde ye Yesu Kristo. Haleluya. Tusoose gamba nti waliwo malayika azze mu kifo kino. Haleluya. Malayika gy'emyoyo egiweereza. Kati gwe teweeraliikirira, Katonda amaze okusindika malayika. Haleluya. Malayika wa New Jerusalem Prayer Palace atuuse. Haleluya. Malayika yazze dda. Haleluya. Obubaka bugamba nti bw'ati bw'ayogera ku Bikulirwa 3:7. Omutukuvu ow'amazima. Haleluya. Katonda waffe mutukuvu ate w'amazima. Haleluya. Tayinza kwogera kigambo ate ng'alimba. Mutukuvu ate w'amazima. Haleluya. He is holy and he is faithful. Haleluya. Omuntu waba w'amazima tattamatama na kigambo. Haleluya. Bw'ayogera atuukiriza. Kati enkya ya leero omutukuvu ow'amazima alina ekisumuluzo kya Dawudi. Haleluya. Alina ekisumuluzo kya Dawudi. Dawudi yalina ekisumuluzo nga bw'agenda mu lutalo avaayo awangudde. Ekyo ekisumuluzo kyamuweebwa. Haleluya. Yesu Kristo alina ekisumuluzo ekya Dawudi. Alina naye ebisumuluzo by'agala okukola ki? Okuwa. Haleluya. Haleluya. Wankaaki z'ekkanisa e Masaka wabaddewo abateezi baateega oba emyezi 3 egiyise oba Juni nga tango oba Meeyi awo di lwera lwe yayabika Meeyi n'ateega ekitategerekeka mu nsi eno Uganda ekitalowoolezebwako. Oluguudo ne lukola ki? Ne lubotoka nga waliwo abateezi ku wankaaki. Haleluya. Abateezi abo buli awabeera oluggi, buli awabeera geeti, buli
buli awabeera ebintu eby'amaanyi bafensinga wate bateekawo ki wankaki oba geeti. Haleluya. Geeti ekiikirira nti si buli omu wakuyingira ate si buli omu wakufuluma, kubanga wotuuka awantu nga waliwo geeti oteeka okweyanjula. Haleluya. Lwaki? Wabaawo abakuumi. Haleluya. Wabaawo abakuumi. Abakuumi bano bwe balaba nti osaanidde nga bakuyingiza. Bwe bategeera nti omukulu akumanyi nga bakola ki? Bakuwa access. Haleluya. Bakukkiriza okuyingira. Naye kaakati olwaleero ono alina ekisumuzo kya Dawudi ye Yesu Kristo akuwadde access. Akuteereddewo oluggi oluguddwawo. Haleluya. Wadde nga wabaddewo ebiziyiza, ekyo kye kimu kubiraga nti oluggi luguddwawo. Ekintu ky'oyingiramu kya muwendo nga waliwo n'abakuuma. Haleluya. Ebikuziyiza ebitayagala ogende. Haleluya. Oba weetaaga access card. Haleluya. Oba weetaaga permission. Oba weetaaga wakirinanga muntu ekwogerako. Haleluya. Oba passport. Kati passport Yesu yagikuwadde. Haleluya. Ojja kuteeka butuusi wali passport yeekuyiseewo. Abateezi bano tebakyakuyinza kuziyiza. Haleluya. Agambye nti ntadde oluggi oluguddwawo. Kakati tusooke tuddeyo wali nti alina ekisumuluzo. Haleluya. Agulawo so tewali muntu akola ki? Aligalawo. Katonda yekka oba Yesu Kristo yakuggulira. Ekisumuluzo ekyo wakifuna we wamukkiriza n'ayingira mu mutima gwo n'atuula. Haleluya. He is the key. Kyekisumuluzo. Era bw'aba yakuggulira teri agenda kuggalira, kubanga yaggulawo ate era yakola ki? Yagalawo. So tewali muntu aggalawo. Kale tuddemu tulusome nti eri malayika ow'ekkanisa ey'omu New Jerusalem Prayer Palace Masaka City, wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu. Haleluya. Jo nabadde nzija kati nabadde ntudde nalinnya taxi egenda lya Ntonde, tuba tuyingira Masaka nga tuzze kweno Northern Bypass, ndoza ye Northern kakati nga tuzze wano abasajja be nabadde nawe wakala naye Masaka bagiwa status, naye Masaka teyasaanira, bagiwa kubanga kabaka. Neŋŋamba bano bategeera bulungi kye boogera. Katonda yennyini ye yakola ki? Ye yaggulawo oluggi. Haleluya. Omuntu yenna lw'atayinza kuggala, abalogo tebasobola luggala, abalogo tebasobola kuggalira. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Ne we babanga babotodde oluguudo, kubanga bamanyi side eno abantu balimi, eno yonna Western Region. Haleluya. Okimanyi nti oli mu Western Region? Nze bwentyo bwe nkitegeera. Abamu bagamba eno Central, naye nze njimanyi Masaka gwe mulyango ogukuyingiza mu West. Haleluya. Masaka luggi, it is a gate. Haleluya. Gwe mulyango ogukuyingiza mu West. Ate kankubulira abantu abava mu West bagagga nnyo. Haleluya. Kati bw'obanga gw'otuula ku mulyango toyinza kusigala ng'oli mwavu. Ab'omu West bwe babanga be bafuga ate gwali ku gate, gwe Mukama gwakwasiza ebisumuluzo, ate gwe yakkiriza Yesu, ogenda kusigala ng'okaaba. Wabaddewo abateezi abakuumi nga tebaagala oyingire, naye olwaleero Mukama akuwadde ebisumuluzo byo Masaka ogulire. Ne President yetaaga akome yate yakava eno sikyo yoba yayita munyo Ismail Rera yali ebotose, sikyajjukira lwali lubotose President najja, lwali lwabotoka
kati pulezidenti bwe yajja ate nalo ne lubotoka mu nsi ey'omwoyo waliwo ekyabaawo. Haleluya. Kyenzikiriza nti akaseera ako yalwawo nnyo ng'atambula muno. Eno mu west kubanze nakolerayo paka ntuŋŋamo ate omwami wange weerukunjiri. Naye twatambulanga ebiseera ebyo ekiro nga muvuga emmotoka ekiro okujja eno, naye nga obisana na bimotoka by'amatooke biroole. Era bwe baggalawo Masaka ettooke ne lyeyongera ebbeeyi, kubanga emmere eva eno tebalika, ennyama eva eno ng'egenda mu city, Kampala capital city, byonna Masaka gwe mulyango. Haleluya. Kati oba gwe abadde ku mulyango, olwaliro Mukama ebisumuluzo, waliwo divine exchange, there is a shift, waliwo okukyusibwa. Mukama ajja ebisumuluzo mu mikono gy'ababi. Oyo yekka akkiriza Yesu Kristo, Katonda gwagguliddewo oluggi. Agamba nti ng'olina amaanyi matono n'okwata ekigambo kyange. Abaloze baloze, abakoze byonna babikoze, abakwerabira bakwerabidde. Haleluya. Naye Mukama olwaliro agambye nkuggulidde oluggi, omuntu yenna lw'atayinza kuggala. Haleluya. Olwo lumaze okuggulwawo. Haleluya. Ekyo kibadde ekigambo kya bunnabbi. Mukama obubaka bwe yaŋŋambye okubawa buli okuva 10. Amannya agange bampita Pr.Jennipher Muhwezi. Ndi mwana mu nnyumba eno. Haleluya. Wadde ng'ennaku zino mbeera Masaka, naye wano waffe. Haleluya. Era mbeeraawo. Haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tugenze mu kuva 10 otuuseeyo 24. Falaawo n'ayita Musa n'ayogera nti mugende muweereze Mukama. Endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala, abaana abawere nabo bagende nammwe. Musa n'ayogera nti kikugwanidde nate okutuwa mu mikono gyaffe saddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa, tuweeyo saddaaka eri Mukama Katonda waffe, era n'amagana gaffe galigenda naffe, tewalisigala kinuulo n'ekimu, kubanga kitugwanidde okuzitwalako tuweereze Mukama Katonda waffe, era tetumanyi be tulimuweerezesa Mukama okutuusa lwe tulituuka eyo. Haleluya. Tukomaawo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ono yali Musa nga Mukama amutumye ajje abaana ba Isirayiri mu buddu. Haleluya. Abatwale mu nsi ensuubize, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Katonda gy'akutwala wakulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, akujja mu buddu. Haleluya. Lino essaza lye tulimu mu Buganda baliyita buddu. Kati Mukama akujja mu buddu, akutwala mu nsi ensuubize. Falaawo n'ayita Musa n'ayogera nti mugende muweereze Mukama. Haleluya. Okuweereza Katonda sitaani takugaana. Haleluya. Ekyo takirinaako buzibu, naye laba waayina obuzibu. Falaawo n'ayita Musa n'ayogera nti mugende muweereze Mukama. Endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka, naye mutwale abaana abawere nabo bagende nammwe. Kaakati ente zisigadde n'amagana bwe bugagga bwo. Sitaani tayagala oweereze Mukama na bugagga bwo, kubanga amanyi kasita oweereza Katonda n'obugagga bwo, obugagga bw'omuntu gye bubeera, omutima gwe gye gubeera. Kaakati ayagala oweereze Mukama ng'osula njala, ayagala oweereze Mukama
nga mu nnyumba bakubanja. Ayagala oweereza Mukama ng'otambuza bigere. Ayagala oweereza Mukama ng'oliko ekiswalo. Kubanga awo okuweereza kuba kukulemye, ojja kubeera mu kwemulugunya. Omuntu nga talina bibye, nga talina bugagga, abeera yeemulugunya. N'abaana bo tebayinza kwagala Katonda wo nga balaba mwambala bubi, musula bubi, musiba njala. Bagamba yono Katonda nga talina kyamukoledde. Ate buli kaseera abeera mu kusaba. N'abafamire yo tebasobola kukkiriza Katonda ng'okyabonaabona. Naye ye Sitaani agamba nti gwe weereza, naye ente ezo, endiga zo n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka. Sha, ekyo tukigaanye. Olwaleero Mukama ekyakoze eki akigaanye. Olina okuweereza Mukama n'obugagga bwo. Kubanga obugagga bw'omuntu gye bukola ki? Gye bubeera n'omutima gwe gye gukola ki? Ate nga Mukama agamba nti omwagalanga n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go ki? Gonna. Omutima gwo n'amaanyi go. Omwo mwe muli eby'obugagga bwo. N'essente zo, n'amataka go, n'amayumba go. Kakati bano abaana abawere, kati weewuunye bw'oweereza ng'oli muweereza wa Mukama, naye nga osumba abantu abatakula buli kaseera obawa buwimata. Abasumba abali wano ekyo mukyagala. Ne bw'oba muzadde ewaka ng'oliisa obwana bwo, akaana okeera, nze nkimanyi bulungi kye njogerako, akaana n'okawa amata ne kagabana, akaana n'okayiyiza akamone ne kakasuka eri, nga tekakola ki, tekagejja, tekavaamu, tekakula. Oyinza okuba n'emirembe n'otulo tukola ki? Tukubula. Kakati eno y'empeereza Falaawo gy'ateesa. Oweereze naye nga toyina ndiga zo, toyina nte. Wano embuzi tebazoogeddeko naye embuzi tuzimanyi zo ziwalira, naye endiga ziba ki? Mpulize. Kati wano Mukama agamba, tuddeyo ku lunyiriri olwa 24, Falaawo n'ayita Musa n'ayogera nti mugende muweereze Mukama, endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka. Tosobola kuweereza nga tolina bakukkiririzaamu ng'omuweereza ali wano. Haleluya. Oyinza okuba oli mukyala oweereza omwami wo naye nga takukkiririzaamu. Bw'afuna ssente ateesa n'abalala. Ng'omukyala owombako ow'empeta ne bakola ki? Bakwerabidde. Alinda zimuweddeko n'alyoka ajja ng'akaaba. Era gw'omukamfatinge. Naye bw'azifuna tomulabako abulira mu kirabo kyaki kya mwenge n'akyakala ne bamalaaya. Kaakati Katonda ku luno atugamba tugenda muweereza n'endiga zaffe n'ente zaffe. Haleluya. So si baana bawere bokka. Twetaaga ebintu ebikwatikako, twetaaga access. Ky'oba olaba Mukama akugulidde oluggi, kubanga ayagala ofulume n'ebibyo byonna, omusinze n'ebibyo byonna, n'obugagga bwo bwonna, kubanga obugagga bw'obuntu gye bubeera, gye gubeera. Falaawo n'ayita Musa n'ayogera nti mugende muweereze Mukama, endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka, abaana abawere nabo bagende nammwe. Musa 25 n'ayogera nti kikugwanidde nate okutuwa mu mikono gyaffe ssaddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe. Haleluya. Musa yali mugezi. Haleluya. Yali amanye ennono. Omulokole teeka okumanya ennono. Haleluya. Tobeera mulokole aweereza without principle, nga toyina ki? Nono. Mukama nga n'akutwala wala ng'onoosobola okuyingira mu nsi eno ekulukuta amatana ki n'omubisi gw'enjuki. You must be principled. Oteeka okuba waki ow'ennono, nti
Musa n'ayogera nti kikugwanidde nate okutuwa mu mikono gyaffe saddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa. Tuweeyo saddaaka eri Mukama Katonda waffe, era n'amagana gaffe galigenda naffe. Haleluya! Tewalisigala kinuulo n'ekimu, kubanga kitugwanidde okuzitwalako tuweereze Mukama Katonda waffe. Haleluya! Era tetumanyi bye tulimuweerezesa Mukama okutuusa lwe tulituuka eyo. Haleluya! Haleluya! Mukama gy'akutwala togenda genda weka, ogenda n'amagana. Haleluya! Ogenda n'endiga zo, ogenda n'obugagga bwo, ogenda n'ettaka lyo, ogenda n'amamotoka go, ogenda n'omwami wo, ogenda n'abaana bo nga bakuze. Kubanga abaana baba bawere buli kaseera abeera ku maama ebeeya 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 ebeeya. Bw'atandika okula n'afunamu ku magezi n'ayingira awo teenage, ogenda kulaba omugamba kinagana edda akagoye ako koyambadde nga kampi, naye mami naawe tomanyi biri ku mulembe. Bw'omugamba nti tebakola bwe bati, goloka va mu kwebaka, okeera mami nkooye nnyo, ng'atandika okurizoninga, kubanga aba alaba nti akoze eki, akuze. Ati n'abamu bw'atandika bw'abanga afunyemu ku mulimu tolimulaba, tajjukira nti eka waliyani eriyo maama yeetaaga akagoye akole ki, ayambale. Tajjukira, wabula ajjukira nga ebintu bimutabuseeko n'akukaabira n'osaba, ate bw'amala bw'afuna n'akwerabira. Kaakati ku luno Mukama agamba n'abaana bo abakuze bateeka okukola ki? Bateeka olina okugenda nabo, bateeka okukkiririzaamu. Omwana bw'afuna ssente, bw'asomoka n'agenda ebweru, nga naawe akusaliza tiketi ng'ogenda. Ye bw'akola gwe bwe weeyagala, gw'osigale waka okulaba TV, yaali ku kyeyo. Emmere yonna gw'ofumba n'olya enkoko yonna, yakomawako ye nga yeebase. Haleluya! Katonda ayagala tusomoke n'ebyaffe, si bwana buwere. Obwana bawere nga batawaanya, n'okyusa pampa n'akaaba, gw'omulowooleza, gw'okola ki? Naye bw'akula omwana akuze yakola ki? Yanyuma. Haleluya! Kubanga oyo kati ate gw'ofuuka omwana yakulowooleza akagatta ak'ebbeeyi biki n'emirimu ewaka owewuka, otuma butumi, kacaayi kabeera ku mmeeza. Haleluya! Kati wano agambye nti Musa 25 n'ayogera nti kikugwanidde nate okutuwa mu mikono gyaffe saddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa. Tuweeyo saddaaka eri Mukama Katonda waffe. Haleluya! Saddaaka gy'ogenda okuwa Mukama eri mu mikono gya Falaawo, ateeka okugikuwa, ateeka ogita, obusika bwo gye buli. Ennaku zino n'abakazi tusikira. Haleluya! Ennaku zino n'abakyala naawe bakuwa ettaka, era n'obwobeereyo nga muzaddewo yafa, abalenzi bokka ne bafuna, gwe nga tofunye. Ettaka lyo gye liri, osobola okuddayo n'owooza omusango, kubanga naawe oli mwana, wadde oli wa buwala, naawe oli mwana, omugabo gwayo. Haleluya! Era tojja gamba nti ffe ewaffe tuli baavu, ewaffe tetwevuga. Sitaani yabiwanyisa buwanyisa, kasita baatandika okweraguza, naye nga gyebiri. Era ewamwe buba baavu, manya muli oli mugagga nnyo, kubanga obubwo teri yali abukira ebiminzi obusika, baali bali mu kweraguza. Haleluya! Kyova olaba nti Katonda akuzibula amaaso n'akubikkulira ekya saddaaka, n'akuyigiriza omusinza n'ebibyo ebyo gwe mutima gwo. Obugagga bwo kyeki? Era buli lw'olaba awali obugagga bw'omuntu n'omutima gwe weki. Kaakati kwata obugagga
gabula Mukama bw'akuwadde obuweeyo nga saddaaka. Mukama agenda kuwa busika. Omanyi obusika bwe buwooma. Haleluya. Nze kati naye kambayo ku bujulizi bw'obusika. Lumu nali nsaba, ebiseera ebyo nali nkolera kyotera. Ndi mu kusaba, Mukama n'ambikulira. It was in wano awali Gideon. Twabaddewo simanya jjo. Kyabalamuzi mukaaga. Kyabalamuzi mukaaga. Wano tugenda kuddawo naye kakati kaneko omwoyo omutukuvu atuvuge nga bw'akola ki bw'ayagala. Kyabalamuzi mukaaga agamba nti abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabula mukono gwa Midiyani emyaka 7. Haleluya. Kakati nze ekyaliwo nga ndaba buli lwe nkwata ssente ebintu bikyankalana, ebintu bikyankalana, bamanje eno n'eri, bamanje eno n'eri, bamanje eno n'eri. Ne ngamba naye Mukama kiki kino? Kati mani mu kusaba Mukama n'angamba ddayo ewammwe okumeki ekyoto. Ne mpulira ne nkubira brother wange ne mugamba nkubuulire tugenda kuma ekyoto. Mukama yaŋŋambye nzije tusabe. Haleluya. Era mwe brother wange teyali mubi n'ategeka n'enzija. In fact olunaku olwo lwe nali nzija ewaffe okumanya nali nduddewo okugendayo nenkola ki nasooka nakubula nakwata kigenda mutundwe mu kifo ky'okuweta egenda ekabowa. Nagenda okutuuka ndi makati eno nga tesitegeerayo nenziramu ate nemmanya emizimu gyagala kumbuza. Kati twasanga ennyumba abapangisa twali twagigabana twawamu abapangisa naye waliwo abapangisa baali bakasenguka naye ekisenge ekyo kyali kitange mwe yasulanga ye yali bedroom. Ne ngamba ngenda kusula muno. Abapangisa baali bavuddemu nga baleseemu n'enkukunyi. Ne mbaga nze enkukunyi oba biki nze sijja zitya kubanga najja nyambadde omwoyo omulala ne nganja kusula wano kino ekibadde kimbonyaabonya bwe kiba kiva ku kitange olwayo nkimegganira wano n'enkukunyi sifuddeeyo. Ne tusulaawo nze ne brother wange ne tusaba ekyava Mukama n'atandika okutuwa empalo lwe tunajjanga okukola ki okusaba. Naye ebyava mu kusaba tuba tuli awo omwami wange asomanya amawulire n'aleeta eggulire n'agamba gwe twagala kusoma amawulire soma. Ngenda okutunula okwo ng'erinnya lya kitange kweruli yali akola mu East African Airlines nga babasasudde ssente ezaali mu pounds. Era bwe nasoma bwenti nemanya tulina okukireiminga. Kakati nensindikirako brother wange nanga olimba ekyo tekisoboka. Ne mugamba nkubuulire kyasobose dda gwe soma amawulire. Agenda okukeberanga ddala kituufu ne mutuma ku ofiisi n'agendayo ne babanga ababuzaabuza okuzijjayo tezaali kyangu naye twasigalanga tukuŋŋaana tusaba tukuŋŋaana bwe tuwaayo ebiweebwayo. Emirundi egisinga nga babrother wange baba tebalina ssente naye nga mukyala we ye afumba emmere. Ffe kati ne tuweteeka mu transport ne tuwaayo ekiweebwayo ne tuyita Mukama. Jjukira lumu nava wano nga ennaku ennuma ku luno nalumba nzeka ne ntuukira mu sitting room ya brother wange neesaba essaala nga bwe nkaaba amaziga oba no okumanya nalina ennaku ku mutima. Nensaba bwe nkaaba mukyala wa brother wange andaba ne mutabani wandaba nze nga sifuddeeyo ndi mu kusaba. Ne ngamba oba ekintu awaya kiva wano kati wano wensisinkanira Katonda. Nensaba bwe namala okusaba ne ŋŋenda kwolwo nali nzekka naye ssente we zajja olunaku lwe twajja okusaba ku luno baatulilizingira $9,000,000. Ekyo nali sikyogeranga naye kati ne bwe nkyogera nazirya nadda. Era mwe nagula emmotoka yange eri eyasooka eyokubiri ndyoke nzaala ejjovita
eyo ya wish najigula, naye nga kwali kwegayirira na kuwaayo na kugonda. Njagala okutegeeza obusika bwo gye buli, sitaani yabukweka bukwesa, kubanga kyandibadde kyangu n'amawulire obutagasoma. Weewaawo ne pulezidenti teyandirilizinze ssente ezo, kuba kitaffe yazirinda n'atuuka okufa nga tebazimuwadde. Mukama yali alinze oyo anaayimirira alyoka azikole ki? Azikwateko. Gwe obugagga bwo bukuli kumpi, naye weega oyige ennono. Haleluya. Ate Katonda tagenda kuwa bwa buliwo bwokka, waliwo n'obw'omwoyo. Haleluya. Ebiseera byonna badde nfumitiriza Omwoyo Omutukuvu n'agamba nti era ate ne Daddy yabitugambanga wano, naye wabaawo ekiseera ekya divine visitation, Omwoyo Omutukuvu n'atandika okukulambulira ebintu bye wakola ki, bye wawulirako. Naga obugagga mwoyo, ng'era obwavu bwe buli ki? Mwoyo. Obugagga mwoyo gutuula ki? Ku muntu. Ng'obwavu nabwo kakati omwoyo gw'obugagga bwe gukutuulako, it's just a matter of time, sente zijja kugoberera. Haleluya. Omuntu nga bw'alowooza bw'atyo bw'ali, kati Katonda asooka kola ku ndowooza yo. Haleluya. Ng'okukwata emitwalo 10 n'ozireeta maaso ga Mukama nga tekikusala. Haleluya. Mukama bw'agamba leeta saddaaka, biro byakuleeta saddaaka, towalira oba otegedde, kubanga Mukama yagaggawaza omwoyo gwo. Tojja kutunuulira ate wakati wali manda, ate bannange zino nandibadde okubuulira sente ozifuna naye tomanyi nnono. Bwe bakuwa sente za Mukama, sente zakuwa mulimu ezitali zizo. Haleluya. Ezimu zakusinza. Mu bintu Mukama byakuwadde ebimu si bibyo. Mu baana bakuwadde abamu si ki? Abamu bakusinza. Haleluya. Omwana w'omubereberye asooka. Haleluya. Omwana w'omubereberye aba wa Mukama. Bw'aba wa buwala waakiri afumbirwa omusumba. Omusumba ne baba talina nte n'amagana. Haleluya. Oba tebaleete, Mukama alireeta. Eyo eba ndagaano. Tomugobera bugobezi musajja mugagga atatya Katonda. Haleluya. Ebibereberye biba byani? Bya Mukama. Haleluya. Haleluya.